Bino bye bimu ku bintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ebijingirire ebikwatiddwa poliisi ebikwatiddwa kuliko eddagala ly'amannyo eddagala ly'ekirisa liyite vitamin C amakuron obusale ebirevo memory card ebibuzo bya unebo omufaliso oil wa shero ne toto ebimu ku bintu bino byanise mu luggya lw'ekitiibwa kya poliisi y'ensi yonna mu ggwanga olwo ne batandika okubirambuza bannamawulire akulira Interpol mu Uganda Frediga atadde olugalo omufaliso nga gujjamu ebituli ate nga wayuziza nga guyulikanga ekipapula. Money on this mattress. Who has allowed this person to manufacture this kind of mattress? What are you buying? What are you buying? Kiralikiza ku bimu ku bintu bibatulazi bye bisinga okutundibwa wano mu kibuga ebintu ebikwatiddwa bibalirwamu obumbe bubiri yiga akubiriza abantu bonna okubeera beegendereza ku bintu byabeera bagenda okugula mu maduuka. Tubalaze emifalisaawo n'omwana w'omwaka ogumu asobola okuguyuza. Tubalaze obufaliso bw'abaana awo naye ng'ekyebuuzibwa omwana wo singa omuteeka ku mufaliso bwe bityo omanyi otya oba myezi 6 obulwadde bwalwadde buvudde ku bintu ebyakozesebwa mu mufaliso. Yiga agamba nti ebikokoto bino byakugenda mu maaso akuliza abantu abagala okugenda mu mawanga agawera okukola emirimu okwetanira ekitongole kyabwe baleme okubonaabonerayo. Si kibi naye bwe watonaa kugenda jangu otwebuuzeeko totoloka butolosi mu ggwanga lyo. Abamu mulinga abadduka obuddusi mu Uganda temukola bwe mutyo mujje mutwebuuzeeko. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.